Banaye ozunga nnyo. Muyite bwenzi. No, si bwenzi, si kuzunga. Kitangaaza, Mugaba mutya abalungi abeekumira ku Wings TV banaye mukola kyamaanyi mukola kyamuwendo banaye mwebale okwagala programu ekitangaaza mwebale okwagala Wings TV mwebale okwagala NALUMANSI Jacqueline banaye mukola kyamaanyi mukola kyamuwendo banaye mwebale kutuuka mu mwaka 2020 banaye mukulike mu nnaku enkulu Christmas Boxing Day banaye mwebale kubeera nga mwatuuka mu mwaka guneeno omwaka ogw'okubeererawo omwaka ogwakola ki ogw'okubeera ekisikiriza omwaka ogw'okukwata omwaka ogw'okuyoola oba kitegeera banaye nsaba Mukama Katonda wange byonna bye musaba byonna bye mwagala okukwatako byonna bye mwagala okutuukako ate musobole okubeera nga mubituukako banaye mbagaliza kisinga mbagaliza mikisa myereere mu guno omwaka leka buli omu kibeere kitangaala wallahi kibeere ate gubeere omuswetwe bwe bagamba omuswetwe naye nga amanya NALUMANSI Jacqueline program ekitangaaza nga bulijjo nzize n'omugenyi waffe ng'era bulijjo tukikola naye sigenda mu bagamba katugende tumwerabireko omukyala abagambe ebigambo bye ayina ebigambo bingi yabadde abingamba ne mugamba omanyi jamu mu program ekitangaaza era nasobola okubeera nga ajja banaye njagala tugende tumwerabireko ate era tukomewo tambula nange NALUMANSI Jacqueline program ekitangaaza tova ku Wings TV. Yes, nga we mbagambye nti nno sigenda kubabuulira mugenyi kigwendeese naye ndowooza namwe mumwerabirako n'amaaso gammwe atuli mu maaso abazanyi sigenda mwogerera owaayi agenda kweyogerera kababuuzeko ababulira amannya ge muve ku gali ge mumumanyi muyinza okuba muyina filmu ze mwalaba nga mumuyitaago kati ke kaseera mumanye yaani yazaalibwa ddi biki kwegamba ebintu ebyenjawulo abakazi bakuweka nnyo emyaka ndowooza mumuwulidde agambe nsanyusa okulaba ku Wings TV mukwano nange okusanga mukwano era webale kunkyaza nkale ddala banaye ng'oyogera bulungi. Really? Wow. I love that voice. Really? Yeah. Ekitiibwa kya Mukama. Ogamba otya sweet? Ndi bulungi nnyo. Oli bulungi? Nnyo. Banaye ekyo kyekisinga. Banage ndi bulungi. Soko otuwulire ku mannya go? Amanya gange bampita Nalutaaya Ratifa Nakato Super Black. Eryo. Njiwa abasinga bye bamanyi. Ekyo? Eryo Super Black. Kajukiza amanya g'amatuufu. Amatuufu bampita lwaki gegange ndi Muganda bampita Nalutaaya Ratifa Nakato. Nakato oli mulongo? Tonjokya. Nze ndi mulongo atayokya. Nakato oba lyemba nkozesa? Oba Super Black. Okay. Yeah. Super Black. Wanjinyobo. Ogamba otya? Ndi bulungi nnyo. Nnyo. Bannange oba nsooka enfukamire neebaze Katonda kubanga asaana kwebaza butuufu wakuyisizza wamu n'abakuyambyeko mbadde tusaba tuweebaze. Banange abanyambyeko kituufu musaana nfukamire naye sigenda kufukamira nze manyi nti mutima nfukamire mikwano abanyambyeko besigenda kumenya manya kubanga muli bangi okusingira ddala abantu abeegattira mu Parrowood banange ate mmwe muli bakabinyo Wings TV bambi ate mmwe mwakola kyamaanyi wallahi mwanoonya mwafuba mwakola buli kimu godi yababawa kyamusinga kwagala Auntie super. Okay, awatuveyo sweetheart ng'olabika olinga ayina emyaka 18. Okakasa nze ndi mukazi mukadde nnyo. Oyina emeka naliwo okugwamini watereka tuli tufuula basiru. Ekituufu nina emyaka 26 era olunaku olwaleero ye birthday yange naku z'omwezi nga 3 nkukokere mpeze emyaka 27 leero banaye kwinza born in Jan okitegeera my princess Shamya naye wa January Irene Selemba Nazili happy belated birthday. Yes, it's machobe sponsor waffe owatulepuke naye yazaliwa mu January birthday yabadde ya Joe. Happy belated birthday sweetheart, I love you so much. Yes, kati kansoka nyimbira omukyalo ono
Mupene ka sweet nune. By the way ngenda kuwa ka sweet nga tetunava wanino. Happy birthday to you. Ha! Happy birthday to you. Happy birthday dear Super Black. Happy birthday to you. Thank you, love. Thank you. Oisegere dobazi checho nakolamu. Ngoba ngende nyimbe. Oyimba gwe. Anti balutalo tobamanyi. Bano malema bali ku byabwe. Super Black. Wanji. Oyingidde di movie industry. Oh. Mama. Echi chibuzo ngombuziza kinene. Bana yate. Nze mbuza butini. Movie industry lwe najingira sirumanyi naye manyi byaliwo nga njingira omwaka sigujjukira naye manyi nakakitambuzaako emyaka 2 kati 2 ya ndi mupya ndi muzanyi mupya Katonda yakoze omukisa mukisa omanyi abantu Katonda agamba yatuwa omukisa myaka 2 bwegiti ya kyemmanyi this is 2020 tuli mwaka mpya lero 3 nenga njimazeemu myaka 2 Eshegeza wayingira 2018. Yes. Okay. Soko mbulire otandikira wango oyingidde. Manange bakulu ebintu bya movie temulaba movie. Nojita nti kyo kina Uganda bona Uganda muliro buzibu ninga tekyangu na ngoma zo kuyingira munda ya nayingira movie waise emyaka 2 naye omwezi gwongujjukira nti gwali gwa 6 ukigere nakuzo zali 18 okuyingira movie nafubutuka mu kuyimba sokoleke oli muyimbi ndi muyimbi sokoleke mu kuyimba ali wayita Super Black era nze nayimba akayimba ke bayita Nyini Kabina ne Fred Sebale ewo Jesus okay so kompaka pera kwa paka kayimba katundu akange yes akatundu akange bwoba Sebalo njagala kusaba ngamba amazima bwonfunisa olubuto mba ntya oyinza okunsuulirira nengenda nsanga obuzibu ng'ofunye n'abawala abalala kusaba onkolera akantu akananyamba okuguma wandiika nti toli nkyawa njagala ne sayini ebeeko kabanyimbire kali akalimu akabina mwana agenda Nyini Kabina ekyo kitundu kya Sebale mwana agenda Nyini Kabina wandisibyemu ekigere n'enkutuma ogenda mu Sawuli saba nfunireyo nange byenjagala mulawo gwenkutuma nesefuliya ndi muwulu sinnawasa mukazi buli gwe nsaba laavu tanjagala nga tesiri mubimu byensimbi naye tunula ekinnemesa n'enkibulwa mu mazima omuvubuka nga nze nenkwata manda ate ne hoteri zankooya nga bye bampanze tebiwooma bwe nalaba nkooye nesalirawo okwegoyera akawunga kange kagoya nnyo okukira n'abakazi nannyini Kabina tonyooma nkwata omulawo n'omumatira kutamya n'ettooke ly'emuwaana kyeva nkusaba onyambuliza byenkutumye kagoye ng'obudde bukyali nesebale byendimanyi Super Black wangi onakuulamu omuntu eyo no gye natandikira nava mu kuyimba sokoleke ki ekyakuddusa mu kuyimba saddukamu already nkyali muyimbi naye industry ezo ziri bbiri lwakuba eringa eri emu nti twagigatta dansi oba MDD kitwalire wamu music dance and drama naye industry ya film nkalubo naye nyangu yes kyenyinza okutegeeza omulabi wange nti industry ya film nzibu nnyo naye bw'ogitegeera nti nyangu naye okumanyika kwa music kulimu okustrugglinga kungi osobole okuba ng'ogenda ku platform so that's why nasoka nempumuza music nenjija nga njayanira abalabi bange bandabe okitegeera kati bandaba mbawa kisinga yes Pabla oyina ekibiina kye watandikiramu ng'oyingira mu industry saatandikira mu kibiina naye olaba nga bwe tuli wano nali out nze mukuyingira nzenzeko omuzanyi wa firimu ali ku nsi nga sirimba
nga mu kuyingira firimu nasasulwa abamu tusasula busasuzi okuyingira gwe wasasula busasuzi ndi omu ayasasulwa nga nyingira movie otya mba ndi out n'omuntu omu bayitawo kwa Kivaazi ebusega nsanga Kabanana ne mwami Filipo ne mwami Busuula Rafael nga bali mu Bumala nga bali mu rehearsals okitegeera engamba omuntu gwe nali naye ne mugambo waayo kimanyi nsobola okukola ebyo okuba omuntu omu bamugamba kola ng'akola ekintu kyekimu emirundi nga mingi naye nga buli lwakola nfuna okupiikinga nga buli lwakola nga bamuzaamu ddamu naye nga nze buli lwazannya ngamba kati awo kirabika singa akola bw'ati kitegeeza yandizannya ekituufu nenyimira neŋŋamba nti banange nsaba nzanyiremu ku mukyalo oyo kuno okwekaza kwange kumbe nfuna omulimu si mwenna nti mujja kuyita we nayitira gwe gule mukisa gwe twayogeddeko ne baŋŋamba oke jangu nyabo otuzanyiremu gwe nali naye naŋŋamba naye naawe ejjawo obusiru gw'osobola okuzanya biri bye bazanya naye nga nja kubigezaako nenyingira anti nze gwolaba nali nakutte dda nnyo layini Katonda bagamba ateekawo omukisa layini omukyala ze yali akola nali nazikutte nenyimirira nenzanyiramu bwe namala okuzanyiramu bonna ne bakuba engalo nze golaba nakabano kaabwe nengamba nzanye ekituufu ne bakuba engalo kati mwami Kabanana naŋŋamba mpa ku nnambayo nenjimuwa neŋŋenda bambi basigala bamanyi nti ndi muzannyi bulijjo era gwali eyo bw'okwatanga ku kintu kyonna omuntu n'akuwamu omukisa okukolamu kola kisinga mwami Kabanana waite ennaku 3 nankubira ngamba jangu nenzija naŋŋamba nemuga sirina transport ssebo kwe kusasula kwegambi namunsindikira naŋŋamba jangu tugenda muvi naye naalyaki sirina sente zakulya jangu ebyokulya gyebiri natuuka nga ninga Katonda mubazanyi besimanyi nalinga Katonda bandabirira Kabanana yandabirira by the way era ye muntu gwe mmanyi nti gwe ntongoza mu bulamu bwange bampa firimu nga bawa yazanya tebawaayiga bakola nga bati script yeyo tudda wano nga esini eno yeddako nakola firimu k'omunaku the innocent girl that is my firimu gye nasookerako okuzannya nenjizannya ng'omumanyi buli Munnayuganda ali eyo ng'omuntu yenna akuwadde ekintu nkusaba kola kisinga kola kyowulira nti amanyi gange gonna gaweddeyo anti nze buli sini gye bankwasangako nga nfuba okulaba nga bano bonna abaliwo kuba batunula dda mu kamera nga nfuba okulaba nga nsinga era mazima firimu eyo yanfuula ekyanyangani nazanyanga mama wako omunaku era nga gwatulugunya nempesa n'erinnya wano ne banyongerako pesenti ozukuwa Uganda firimu eyo yakireeta bulijjo gwe patience ozukuwa Uganda yenze gwowulira ndina serebu gwe ali eyo gwamanyi nze ndina serebu essaawa zino eno era waneeno mu kamera agenda kumpeerawoko ku sente akoze sente mu fiumu kuba yayingira na sente sikyo nayingira na sente gwe kitegeza okuyita bakusindike transport kati ekitegeeza sente z'olidde mu movie industry kati nyingi akyensinga okugamba nti mu industry eno erimu sente gwe kkiriza industry eno gye tulimu erimu sente movie industry erimu sente banange abaana bali eyo industry ya movie erimu sente gwe kkiriza okay ekyo ekibiina kye wagenda n'ozanyira eyo fiumu k'omunaku bakiyita batya 2S frames era mwe wasigala n'obeera nga ozanyiramu endala nedda bwe wamala eyo n'osikamu sasikamu wabula ndowooza ne sitategeera kye nalina kuzzaako otegedde ate awo nawo njagala omulabi ali eyo kitegeere kibuli lw'oteemanya nti kino bwe mba nkikoze anyway kirungi abantu bakisimye naye nzizaako ki ate lekera kiringa okuba hiti y'oluyimba ogamba nkimazi kati ye yalinze nti bwe nazanya firimu naye nga ebisigadde binansanga awaka nentereera ye waka nzanyeemu siina mmanyi siina yali andabe bayirayo ne firimu yali kyennafuluma nze nga natereera dda ndi muzanyi wa firimu nakimala mukwano si bwe kibeera si bwe kiba
era siri muzanyi wa 2S tetulina buzibu namala neekolamu omulimu nga nze nefuna manager. Ya nafuna manager oyo bamuyita Katongole yava mu eri ate mu kuyimba gye nnali gyali teyandabiramu mukisa otegedde bw'andaba eno ate nalaba nga ndimu ki omukisa najja managing mwami Katongole bwe yamanaginga nembeera nga asalawo mbeere ntya mbeere bwomu nga anjagala anzija ku manager Katongole naye management ebiseera ebisinga zifunamu some problem zirimu ebizibu bingi kwe kusalawo nembeera ntya nembeera omu naye mu kubeera kwange omubuuza ng'oyambibwakaani era ng'oyambibwakaani mwami Kabanana nate mwami Busuula Rafayiri nenzirayo ewa Kabanana nemugamba yanyaniriza kubanga namugamba nti gwansinga namugamba sebo njagala gwansinga nangamba oli muzanyi mulungi era tukwetaga naye twakuleka olabe ekkubo gwe nga gwe wenaddayo wa mwami Kabanana nangamba tujja kuzanyisa tolina buzibu kubanga tukwetaaga nangatta ku watu films wangatta ku watu films nenteebwako omukono gwa Filipo omwana w'abandi ya abantu banyambye bambi nenteebwako omukono gwa Busuula Rafayiri awo wonna buli gwenkonako manya nti eyo movie okitegeera gyo gyonna giba mikono eginyambye okukola ki okusituka nenteebwako omukono gwa Victor Mr. Victor Kinene yes ewa Mr. Victor wazanyayo film ewa Mr. Victor eyo nazanya naye nga yantereddeyo akabega wazanya naye nazanya mu film gye yazanyamu naye nga yantereddeyo akabega ya ku kizinga eyo sigimanyi naye erinnya ndyerabidde kuba nkaddemu naye nga yali yakumazi yalimu ne mwami Nakibinge naye yagirimu sokoleke Kamoli engajaba so mwami Victor yali nga mubbi embaata ku kyalo okwo ngabba embaata ku kizinga firimu nkadde nnyo mu firimu si mubbi ebyaddala njaginoonyerezaako njijjukire ndigikubuulira wande wooliddamu okunziza kati ozeeyo wa Kabanana kati movie industry essaawa zino kati ekutambulira etya movie industry entambulira bulungi kyenyinza okugamba nti nafunye management empya banayo ozunga nnyo mbuyite bwenzi si bwenzi si kuzunga onoonya ani akwetaaga kati Kabanana walabye nga takyakwetaaga aneetaaga kubanga ye yanfula kino kyenkola ki kyendi naye ayina ate ab'okusitula abalala baki wakugambyeko nti omumenya tangambye nti mumenya naye yasaba nange namusaba yansaba nanga kati maama badde nsaba nkuteeke wano wenkutadde naawe weekole ki weeyongereyo nsituleyo ate bano ki abalala kubanga nange ekituufu bannange njagala mbawe ku mukisa nga nze bwe nakukola ki nga we nagufuna nenfuna manager Roni yani takuli wala kati radio sawange omubwati oyo ye manager wange era banaye nsaba mumu neebalizeeko bambi Roni takomiku kubanga manager wange yajja ne mu bulwadde yabeerawo nnyo paka kusaawa esembayo kitegeera bonna baabaawo gwe kyolina okumanya naye Roni abaddewo paka kusaawa esembayo mwenvudde mu bulwadde nangamba toyina mulimu toyina wakolera nina kuba ndi muzanyi mulungi naye tosobola kwetwala oti kubanga obadde mulwadde mu industry oludde nga toliimu kitegeeza ojagwa kankubakire wano nambaka era kati Roni ye manager wange producer omubwati owa program yange ekitangaaza bannange by the way oyo omusajja mulungi nnyo omusajja osimanyi oba kubanga mukkiriza ayagala nnyo Katonda kyova olaba ali obadde okkiririza mu ki tusemberedde Katonda obadde okkiririza mu ki mbadde nzikiriza nze gwe manya nzikiriza nnyate mu ki mu Katonda kola ebyo
kati nze ndi wamu ne Katonda era abayagala okunyumyako naye okay kubanga manager Roni gwe manya ali katebe kasooka wali kumpi ne Katonda ya sawa zino ndi mikono gya Roni okay bambi kwasaganya ekyo kye kisinga manager Roni wa Super Black thank you so much webale okubeera n'omutima omulungi webale okubeera ng'oyagala abantu ya yampandikidde movie nga yange ngenda kugikola nga nze njivuga temulabanga mbadde mbavuga mu movie kati eno yonna ngenda kugivuga era abali eyabaagala ozannyako nange mweno besimanyi oba anayita kubanga ayita bwisi manager wange alondamu otegeera yankoledde movie mpya gwakwebereramu yankoledde movie mpya muliro mugirindirire okay eriku coming soon tenagenda mu shoot tenagenda eri oyagala nsumulule ng'osuna saagala biyiika oyagala biyiika ndowooza saagala gwe girinde okay Super Black bibi ki byosinza okusanga mu movie industry abantu ba movie industry baneno bakuyisiza batya ba producers abo bakuyisiza batya saagala nonno okweka ekintu twagala tereza mu movie industry okitegeera ebibi ebiri mu movie industry bisinga ebibi byenalinda byeko bisinga emmere gyendidde gwe manya balabalamu okuva lwe nazaalibwa kati leero emyaka 27 kitegeeza nti bisinga bye nalindidde movie industry okusooka simanyi nawe nkyogera gwe manya nti erimu ebibi kyogere mukwano Super Black kyogere sweetheart movie industry erimu emitima gy'effubitizi obutaagaliza miyitirivu era bw'oba oliyo ng'oyagala kujja eno manya bambi naffe tulinayo bye tusanga ebitunyigiriza tolowooza muno tuli eno ku kakeeka beerawo bwezife ne tutuula nno eno gy'ojja waliyo emitima emibi ekyo nkyogera nga mpulira nkijja ku ntobo ya mutima movie industry nkiddamu wali emitima emibi wali enkokola eno waliyo enkokola naye nga tetugana kujja naye manya waliyo enkokola waliyo eddogo eddogo si dogo nze tewali yali andozeeko naye okugeza omuntu ayinza okuyitira movie nga ye gwe gwalabamu okya ekyo kyayagala olinaava eri namugamba nedda oyo tasobola oyo bwona omutwala ku seeti agenda kuwa obuzibu bwe buti ne bwe buti ezo si nkokola okitegeera butaagaliza fubitizi kale oli n'akumanyisa abadde takumanyi n'amumanyisa obubi bwo wadde toli mubi ontegedde ng'oli tannakusemberera omuntu n'akukonjera movie industry erimu abakonjezi by the way mweddeko ekyo kimu abantu bano abatusuubulako abasuubula firimu ku bamaneja baffe mubayita baani mu abasoma distributor abo toboonoona beebo ate abo batuwadde obuzibu obusembayo ngenda mu nsiko ontegeera manager Roni yes kati ye manager wange nitagenda kungulira kuva ku ngatto kubanga ngenda kuzannya ontegedde banjagala ndi mugole ngeza mu movie eyo manager asobodde okumpangisiza ekiteeteeyi miliyoni namba okufuuka omugole kiteeteeyi akipangisiza miliyoni namba ontegedde nguze ngatto egendera ku kiteeteeyi lipstick banjagalako obukowekowe ebimu bye tukola bambi baba babyagala baba tetubyekoza muno tubyekoza kitegeera movie eba eragira ekyo naye mwe abalabi muddeyo ne mugamba yoyo nga yatutereddeko agakowekowe omwana oyo yeezanyisa aliko agaala babimugamba movie kyegamba ontegeera nina okuteekako obukowekowe nina okwambala lipstick olugoye olugendera ku dressing manager gyansobodde okungulira engatto bya bbeeyi nembiteekano manager nantwala ne tuzannya ekifo akipangisiza kubanga binfo bingi nnyo si byaffe ontegeera bulungi nnyo nkyemanyinamu abali eyo mukimanyi nti ebifo ebisinga si byaffe tupangisa bipangise ne babituma can you imagine omuntu n'amala okola movie ye ng'eri mu bukaddaabwa
n'agende wa distributor jimuguza mubayita bani mutereza yoyo oyo namugamba nkuwa $1,000,000 mu movie gundi contract egamba myaka emeka otegera no nkugamba okujimuguza yonna okujimuguza mwaka ayagala bajimuguze yonna banga lyonna akakadde kamunganze ntaddemu obukadde buna are you okay ba distributor banange mweddeko ayagala bamuguze movie yonna ebbanga lyonna movie yiye kukakadde kati kisoboka towakana gyekiri ba movie maker banange bali kikugamba gyekiri omusajja namugamba nange kale ne banyonyolagana kakana ngamugamba nkwa $1,000,000 meka 3 movie bagikoledde $1,000,000 meka amwa $1,000,000 meka okumala ebbanga ki byonna ayakola movie eno aba akyafuna ate abafunyeemu abafiiriddwa kufiira akakadde kamu okamanyi kye kakati ndakoma okwo n'atandika okumulonza sente zino ne ku Mande nze yazannya nyigira maneja wange ontegedde obutansasula mwe banange ba distributor mutusaasire bamaneja basobole okutusasula bw'oba oguze firimu ye mukanyiza muwe sente ze ansasule obwo bwe bumu ku buzibu bwe tukola ki bwe tusanga obuzibu obulala bwe twongera okusanga abantu tebatukkiririzaamu tetukkiririzaamu bannanga odiyensi yaffe yeeronda oba ffe tetunatandika kukola birungi mukwano toyina bwona okola kirungi okugeza bwe nsiiga pink wa lipstick nongamba tanyumye ne red nongamba tanyuma ne yellow nongamba tanyuma ekitegeeza sisiiga ukitegeera bwe nsisiiga nti ate era tonyumye mwe mwagala tuba kuli biki no siyomba ngeza kukunyonyola kindi ku mutima bannayuganda abali eno bagamba mbu nina omuntu gwe nasanga yanyeeza yagamba nti nze okulaba firimu y'omunayuganda emu ndaba ez'abazungu 23 naye nga munayuganda kandi imagine kati mmwe mugenda tuyamba yagala ye bagenda tuyamba ki mugenda yamba ki eggwanga lyammwe nga temusobodde kulaakulanya bitone biva mu ggwanga lyammwe you buy Uganda build Uganda tandikira kuffe abazannya tandikira kubayimba wagira ekintu ekiva mu Uganda gwolumba otya ziri ensi zakulaakulana dda I'm telling you people zakulaakulana dda tubeegayiridde bambi yes omuntu yaŋŋamba nti nali muguza firimu ebiseera ebyo nga nkyazisobola oziteekayo naŋŋamba toyina muzaabazungu nemugamba tunda bina Uganda kuba byenzanya naye zokulaba firimu y'Ekinayuganda emu ndaba 2 ez'abazungu nanyiiga nnyo nampa ensonga ze yasookera ku kamera naŋŋamba temuyina kamera beeronda sibitegeera beeronda simanya kamera simanya yanyeenya simanya bwe tobimanyi omanyi kyo bapati gye nalinja gye twali tugenda oshootinga mu kaseera ako yali yeetaaga kubanga enyeenya otegedde tebanyina kamera naye nga tetuyina kamera mumanyi ba directors ba managers abakola firimu zino effort gye bateekamu okufuna kamera ez'ebbeeyi tukozesa kamera za bbeeyi bannange mwagala Ekinayuganda nga mumanyi ffe tukozesa kamera za bbeeyi firimu nnungi ate nnyingi nga za wano ne beekwasa mwayambadde bubi twambale kifa abatali bazungu tunaabijjawo ebirungi nga tebizze mu Uganda tompagidde ngenda kubigula ntya nga tonnampagira wagira Ekinayuganda kino kye nasookerako okuzannya kindeetere ssente ngule mukiddako olugoye lw'oyagala mutukola makeup simu tewali atali na makeup atali mulungi bakulimba gwe buli makeup gwolaba mu movie manya yoye yali yeetagisa okukolebwa tewaliwo we tukolera nsobi yesi tuziina naye mutuwagire tuzitereze ojja kwagala tukole makeup gwe gwoyagala gwe walaba mu movie ya babuleke simanya bikoze bitya eyo okitegera omanyi ezo prison break oyagala ndete makeup wa prison break yali agula ngali wafa akakadde kamu nga $1 tompagira wano sisobola ngenda zijja wanga gwe tompagire soko ompagire mwene mbi neddako bwebambi ongambe movie eno teyateredde ekyabuzeemu makeup
ongambe nendoza bei ya makeup ye yabuzeemu nziji owagire onsitule olaba basigenda kuleetera makeup goyagala owa dola mulete wano ne tonna tuwagira ogamba tuzanya kifu tukola kibi makeup mubi tunakola tya makeup omulungi bannayuganda nga temutuwagira nsaba n'okusaba okusembayo ku mutima gwange mutuwagire musoke muwagire bino bye tuyinawo tulyoke tukole bye mwetaaga naye movie nyingi nnyo ennungi naye gwe mmwe muli ejjaayi bamwe kibi kiki ennyo nali manyi bazanyifu be bayita abawansi nali manyi ffe tukola movies embi okitegeera naye osanga ne bali be tugamba nti baatuyitako bani ng'oli agamba babosa baakoze movie mbi ebonizi ng'oli agamba babo bazanya film nabo bazannye kubanga bw'abanga anti badrama naye bazanyi tebigenda ku TV okitegeera oli abeera gwe manyi omunayuganda wano talina kyateeronderako ne ku stage alonderako okitegeera ate ono yayimirira bubi bana basawo teyandikikoze kiki nnyo mweronda ebintu bitumenya temweronda mutwagalireyo kubanga tuli bannayuganda tweyanziza ebirungi byenfunyemu mu movie industry nfunyemu emikwano nze ndabye baserebu besirabangako besaasuubira olaba naawe nkulabyeko nze ndi serebu wawe nkyadde ku mativi gesaasuubira kukyalako olaba naawe onkyazizza otegedde ndabye bamanagers besaasuubira ku managingako abatali mu birooto ne manager Roni kati manager wange banageze kyendiko ebirungi byenfunye mu movie bingi nnyo nkozemu business nfunyemu emikwano nze nalwala nesikwatako wadde mu nsawo yange okwejjanjaba ebyo si birungi miliyoni ne miliyoni ezangendako simanyi na gye baali bazijja wadde maama wange talina kye yaleeta naye emikwano gyanzijanjaba kitegeeza ebyo byonna biki birungi nfunyemu abaana nfunyemu abalenzi soko ngambi olinamu abaana omusajja wa mugundi wa movie industry ebyo byanca nedda naawe siya tubimalirize musajja ki mu movie industry sibyotya nno nnyabo tewambuuza nga tutandika naye ng'olwaleero olina abaana bameka omukazi tabalira baana nedda musajja atabalirwa baana oli tabalirwa nzaalo nze sibalirwa baana era be baana olina abaana bameka banaye tetukweka baana baffe bakazi mweyigiriza obutakweka baana watukwesa emyaka wagyogedde yes abaana abo lwaki tetubatandikiddeeko gwe manya nina baana mmwe abalaba film abaana ba super black abalaba gundi programu yange abeeganye agambe nina baana bana toleeta nawe mukika nina abaana mu basajja bameka bana abaana bana agambye mu basajja bana nina abaana bana abasajja si nsonga ekikulu gomanya nina abaana bana nina abaana bana ndi maama by the way ate ndi maama omukambwe ayigiriza abaana bange ekyo kirungi kyekisinga bagamba tegeka abaana nawe bakutegeke tubategekera yes tobategekera naye bategeke basobole okwetegekera mu maaso kale nno ebyo bye birungi byenfunye mu movie ate era byenkyafuna ebingi bikyajja okitegeera tugenda zimba golofa mu movie industry tugenda vuga amamoto ngamba okuzimba olunaku ntandika anza nti movie njiguzeemu poloti namba weri wali wakiso kavumba wali kuwakiso junior esomero wakiso junior liraba awo ninawo poloti ataano kwaga njijje mu movie kati gwe manya movie erimu ebirungi movie mwensibidde wakulajagala mberenga gwe kumanda ensiba zino kulokubiri ensiba ziri kulokuna anti buli lwe bakuyita osiba ndala oteeka mu ssente sibula kubatula naye nga neyanza nnyo mikwano abampagira mwenna bambi ndabika nyizeemu embeera ogimanyi ng'omuntu mutukalubiriza naye ate abatwagalirayo bambi tubeebaza mwagala ebibi byaffe mwagala ebirungi byaffe kuba tetuli balungi
batusiimirayo tetuli balungi kyekituufu naye mwebale kutusiimirangayo otegedde neyanziza nze nga Nalutaaya Latifa Nakato super bulaka omukazi omuddugavu ndiyogu ayagala kala yange nzenzeko omukazi ndi kuliko lya yesiga raise mulanze tolangiranga kuneeno tokiddanga namu siranze nikubulidde ku bizigo bye neesiiga oba wandi biŋŋambye nga tuvudde mu kamera bwetyo programu yaffe werabise n'omukyala super black ndowooza mwewuliriddeko byonna mubitegedde mutegedde amannya g'amatuufu mutegedde yazaalibwa ddi mutegedde buli kimu leero birthday ye bannange twagala musiibula agenda asobola okubeera ng'asala keeki gye bagitegekedde naffe tugenda kubeerayo era timu Kitangaaza ngenda kubeera nga mbaleetera ku keeki mulye owulidde timu Kitangaaza ndowooza tugende tubeereyo ku birthday ye yes bwetyo wenda bisolo olunaku olwaleero mu programu yaffe Ekitangaaza nsigadde NALUMANSI Jacqueline bannange mwekumire ku Wings TV temuvaawo gamba kojjaawo sengaawo agende asubscribinge Wings TV ate tusobole okubeera nga tukifa bakula mpaka last paka mu party 2 Kitangaaza yeah